bulungi mwamwetegereza nga ajjeko glasses nalabye mu ka-challenge mbw atanyumira glasses oba omulaba. He's good. Abaana b'e Uganda bannange basobola okutabya obufumbo. Nze nabagamba nti waliwo abantu abalwanyisa kapozi z'abalala mu kyama ne mu lwatu. Omutimbagano guno eno nze nkubiriza abantu bonna abafumbiddwa to take their relationships off social media. Yeah, ne Kafta kyakola. It is the best. Omukyala nabbi omukazi badde kugamba nti abaana Uganda balowooza nti crime scenes zokka zihappeninga mu Uganda mwokka. Tebamanyi kino n'ebweru bw'eggwanga osobola okugendayo ogenze n'ogwa mu mbinga ezo nabbi omukazi zeyaguddemu. Naye kati kubisaamu awakafaananyi yabadde ava ku mulimu bamulindidde mu paakingi. Tataaga okunnyonnyolwa. Yabadde yagenze ku mulimu. Bamusanze wuwe mu nnyumba. Bamuyingiridde ababbi. So kati nyetaaga otuwaayo ka video naye. Ka interview. Atunnyonnyole nga ffe abafaani be ab'e Uganda. Kuba kati tukuze. Obuzibu obwo bwatuuseewo butya. Bwatuuseewo butya. Abalala baleme ggwa mu nso. N'abaana ab'obuwala gamba generally. Lulabika si lutono. Si lutono. Naye lwandibadde lutono omanyi obuzibu? Duushi. Ate. Duushi ebuzibu. Ate. Tobeera nga teri muwala asobola kubeera mukwano. Tebasobola beera baba mikwano basatu. Kati ng'ono omu teyeeyagala n'ono gwe ng'oli wakati ng'ogamba nze ono mukwano gwange n'ono mukwano gwange. Anjogereko ne gundi. Tekisoboka. Awo nno we twalabidde nga ne Jjo gy'aludde omutwalidde. Jjo yeeyazika akagoye. Naye ate Jjo gy'atunda ngoki. Naye ate akateteeyi. Oba akateteeyi yasooka n'akambalamu n'akekubisizaamu ekifaananyi kirayi ati najja akagula. Ate ne kampuni zikola obuteteeyi obwo nga bungi. Naddala ate bwe natunuddemu yamukoledde post last night. Sinnagiraba. Kafta n'amwagaliza obufumbo obulungi. N'amugamba nti bakwano bo bajje kumpi ebbaawo. Kituufu. Else ogenda kuba ensiyo ekyo tekitaddeko ekyo nze nkitaddeko kati. Else ogenda kuba ensi yonna ogimalewo. Okitegeera. Kubanga okusinziira ku statement Dr. gye yakoze alayika ndooza ye ng'omukulu alabira wala ate ng'amanyi ebyaba girl child bitambula. Ati yamugambe n'amugamba nti bakwano bo bajje ku lusegere lwa bbaawo kubanga ojja kwejjusa. Kafta post eyo yagirabye oba tugimuteerewo wanalaba HK Media n'agiraba. Exactly. Bwe twogerera Millionaire's girlfriend ne Nicole balabika nga baddawo. Omwami yagenda ku mpewo ne yeetonda tewabiraba. Maama gwe banakwetonderako ddi ku mpewo. Olaba n'abatali ku mpewo tebanneetondera. Oyagala kukola otya? Tebanneetondera n'abatali ku mpewo. What are you saying? Ngasinako abagange. T-shirt ziriwo Abalungi abali ku HK Media salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndine Patra K tukomyewo in your latest updates and celebrity news. Ngawe twabasubiza last week. Tuina t-shirts zino eza Habibi Care Foundation bannange support. Woba toyagadde ya Habibi Care Foundation tusobola okufunira HK. Nazo zifaanana bwe ziti. You can order any color gy'oyagala. Buli wagula t-shirt obeera olina supporting ze Habibi Care. Ate nga zirina mu different sizes. So ne bw'oba munene ne bw'oba mutono ne bw'ogamba nti nze Hadija njagala v-neck tujja kubeera tukuwa v-neck. Malage Habibi Care so bannange mujje foundation eno eriwo ku musingi gwa kuyamba bantu. Bw'ogula t-shirt oba oyina omwana gw'oyambye tugenda kuyamba abantu abalema, tugenda kuyamba abaana bagulire ku bugaali nga gye nagenda eyo Luweero mu kisiibo n'ensanga abalema over 10 nga tebalina bye basiibulukukirako. Eno ye foundation gye tukoze ejja kubeera ekwasaganya emirimu egyo nga tufunayo abantu betuyamba ne tubatusako obuyambi. Tufunayo omuntu ayagala capital omutono nga
omudaala gwa chapati ogw'ennyaanya mama nga bamuleka wayina abaana ayagala tandika akadaala k'amanda ako katandikika so tujja kubeera ebintu ebyo tubiteeka mu nkola abantu abo tubayambeko mutuguleeko t-shirts tulina mpitirivu nnyo tozimalaawo mpitirivu so zonna zimalayo naawe mpaatu so bambi ziri mu size ez'enjawulo ndowooza oziraba ate ne kotoni wazo mulungi anti namugamba Stanley ankyusizeemu ampe kotoni mulungi nnyo katishat kalayika bulungi kafiitinga omukyala n'omwami kana tekaawula ne bw'oba oli Bulaaya osobola okugamba nti nze Uganda nguliddeyo abantu 10 t-shirt eno eya Habibi Care n'ogamba nti nguliddeyo abantu 50 obeera ogasseeko ku charity yaffe era ojja kuba tetukoze bubi n'akatono. Okay. Bannanga abatulaba mwebale kutulaba mwebale kutwagala mwebale kusubscribinga abantu bo HK Media Part bagenze batutegeera mugenze mututegeera sho bagenze bagitegeera nga batandise okugifiiringa kati nalabye ne bafans bo mu comment section yes nga bali nga bagamba nti Kiboga Kala Amatendo Chekandoza bakulaba eri ne bajja ku gundi ku TikTok okay mwebale nnyo mwebale Gerard wange ku TikTok munnange yadde no muvuga speed naye eri eri anvuga speed mukwano nenga mwebale kutwagala mwebale kusubscribinga wiki ebadde mpanvu ebinyuma byonna oba obirindira ku HK Media ne ku NTV Media ne tubanga tubikuwa exactly tutandikirewa Pheobe yazadde omwana ko mwana Pheobe kuliko omwana mukwano omwana tazaalika gwe tomanyi by'abaana nsobola okukuma nti tazaalika ne sibimanyi tomanyi by'abaana kati nze kankongratulate kyali kiwala kito nekyo tekinganda mu congratulate nga Pheobe gyali gye ngenda kituufu konze Pheobe naye simanyi bulumi oba za mu kamera mwokka simanyi nina empisa laba nti olina olugambo ng'olina olugambo Patra okola ku buli omu olugambo bannange Pheobe congratulations the Zoras family yammwe bannange muzzeemu omuntu omu bw'ati tulinze tulabe bannaye essanyu lyemugende tuleetera ku internet olaba mbadde mutusanyusa temuyina mwana kati ate wekunegattako omuto I think bagenda kunyumirwa nnyo bambi omwana azadde muwala Pheobe ababadde amawulire batannaba kugafuna engombe badde etambula in the past months omwana wa Pheobe amaze n'atuuka ku nsi era tugeze okukeera ku makya patrono yampadde amawulire anti kati bw'ate nkuwa amawulire n'ogamba lugambo lwelwo lwennyini gabagulire eggulire so kyenabadde njala kugamba Dija nti abaana abawala bwe tubanga tulonda abasajja nange kaneetwaliremu bannange londa omusajja ow'eddiini Hadija omusajja ow'eddiini ayina engeri gye yeeyisaamu one of the best comments you have made this year oh my god neka wenjogera ebyamagezi that's good tonzijja kumulaba sabula nalongo ebadde ku Pheobe we yazaalidde alayika yazadde ng'obudde oba bukya budde bw'okumakyawo vidiyo esoose ku internet ebadde ya mwami wa Pheobe Nzora ng'asitudde omwana ng'ali mu kusaba omwana ng'ali mu kusaba awo omwana gy'aba alaga aba alabayo kale mbuulira lwaki famire tebeemu omukisa ejja kubaamu omukisa kyobola aba kugamba ozaala omwana musomere ku dduwa mwaziinireko musabireko bato muvubuka naye olufunye omwami we asoose kusaba ndowooza kwebaza mukama bba wa kirabo kyamwana ebintu by'aba Pheobe bitambulira mitendera balinga abava ku planet etali Earth Katonda tali fair alaawe toyogerawo ati bajja kugamba bw'olina ennugu era mutuufu yakwata abantu abeesaanira I think they are perfect n'abawa buli kimu balina omukwano mashallah ffe mu Lusiraamu tugamba nti mashallah tubaagaliza birungi byerere Nzola we bali kwagala cyane ekyo kitwagalire kifubi kyaffe mpaka bwe kinazaala abaana 6 bw'omwagaliza 6 wabula kati agenda kuzako abalongo 2 ate abalongo tebabakomako mukwano ebyokuzaala tobimanyi naye sibimanyi
bannange obanza Pheobe mpa ku masannyalaze nze gwe yazibuwalira Pheobe mpa ku masannyalaze g'okuzaala Amina tap into her blessing yes tap into her blessing yafuna omuntu n'abakyala batanaba nga beegomba tap into Phoebe's blessing musabe bannange musabe anti kati awo nze nzija omanyi nze siwa kati abantu baali bagamba mbuno Phoebe alina abalongo bigambo olwakuba olubuto lwe lwali lunene naye kale olubuto lugejjangamu omukazi naddala ng'ali mulaavu n'omuntu omutuufu alya bulungi akola buli kimu kyayagala era bw'olaba ng'omukyala amwagala bulungi ba mu bino bye mubonaabona eyo n'abasajja kati Phoebe yali talina kintu kimulemesa kugejja okitegeera wayagalidde obushera babuleeta wayagalira obungi we bakaleetera ate okugajira n'agamba dadi omwana ayagala kukuba n'akuba naye ndowooza nze olwabonyebonye atya okubonaabona okunyuma okubonaabona kale okwessanyu nti ye Phoebe awulirawo ng'ayagala mukuba n'amugamba omwana awulira ayagala kukuba jangu musajja tunaateekawo ne bakuba mbulira lwaki tofuna emirembe kongs bambi yo happy family tubagaliza birungi byereere anage omwana Patra bannange mbwera n'ateekawo n'akuba musajja wattu anti waddiini omusajja yamujja mu kyaki naye nga bambi just ebyo byagundi bya kunyumyamu just byakunyumyamu just nti oyinza okwesanga nga olubuto lulina kye luyoyeza so that's what we are imagining naye nga tetubalinaako obuzibu banzora temukitwala byabaano buli kimu bakitwala bubyati Phoebe tasobola kitwala bubi tojjukira Kafta buli kimu obwedda kyetwogera nga bakitwala muleke omwana tewali mwana kyetwamukoze bamuyingidde nnyo ba social media inloz abalala ate bino tujja ne tumuwolereza by the way bamuyingidde omwana oyo kati nno omwana yagenze mu honeymoon bagambye omukolo gwali gwa birthday naye omwana oyo yagambye ekigambo birthday naye era naye yayambiddwa abantu babadde bamwerabira ani gwe beerabira Nicole ya Nicole abantu badde bamuvaako kati okwogera ku bya birthday kyamuyambye n'akomawo era nalabye ng'alina akatete awo aka red kayambadde yabadde smart nga bulijjo alina figge alabika bulungi buli kimu kirya naye nga n'oli naye ali ku honeymoon mazima muka orange mukatimba ani akola obutimba obwo njagala nkambaleko omwaka nga mukyala akatimba ako omwana kakyusa nengamba bannaye omugole lwaki totusonyiwa kalabika bulungi kati abantu basoose nga mu comment section ndaba abantu nga bagamba simanya nga oli weka simanya watufeze simanya tewagenze n'omusajja olwokuba wedda video zaateeka yaali yekka naye nze nalowoozezza nti bambi I think they were just two of them kati nga gayindooza yamukwata naye n'akwata omwami we oshegeera naye nga bannange yasooka nonamutwala teeka mu braces mmanyi naye bannange ate baali bagamba mbu akasente kamunguuba ate alina sente ateekamu braces zabeeyi abaana balina sente mutandike okukirowoozaamu bw'okirowoozaamu kandiba akasente weeka just nga ku mukolo we bataakalagira mukolo baamala ne bakalaga ndooza kyeka vidiyo zasooka mwalaba bubi tewalaba ebintu bye baleeta mu papo tewabirabye mbikulage baleese ebintu byabadde rapt mu papo naye era nga bwomanyi ba social media inlaws tebagira tebeewumuza abaana abo era temukakasa tebaasiimye bagambye mbu obutungulu bubiri bwe buli mu box omwo munda kubanga tetubulaba balayika babadde baagala bababikkulire neki ne box sometimes omuntu omulekamu wow ate nonga bingi mukwano baleese bingi Kafta nno baamuwa ebirabo birabye baleese ebirabo baamuwa ebirabo just wakuba nti abantu bagamba keeki yo yali ya birthday lwakuba nti kale yaleeta ebirabo bino ebisibe mu box yatuyamba kiri munda ekibbo kyatwalanga ebimera bingi ebitungulu ekibbo kyatwalanga gundi
obutungulu bungi n'ennyaanya nnyingi naye kati oteekako obutungulu 3 mu box kwegamba ono agiraba nalaba nga musitudde ebirabo bingi kumbe mwenna wamu musitudde obutungulu bwa 6 bannange leave people to be Kafta ali mu honeymoon yeeyagala n'omwami we ekintu ekirungi pate after pate kweyagala bannaye Kafta weeyagala naye kati buli agenda mu honeymoon anaagenda ku resort eyo gundi eyo gye nnawulira resort eyo eyawali jasimbuzabuuza ndaba buli mugole gyala oba osanga resort nnungi kafu kegombesa ogendayo oba osanga kegombesa ati nno niragwe nalabye mu comment section ng'agamba nti kati Kafta alivinga ebirooto by'abalala abamu abasoose okugenda ku resort eyo eyaawo kituufu kale wetwogerera millionaires girlfriend ne Henrico balabika nga baddawo bazeewo omwami yagenda ku mpewo neyeetonda tewabiraba mama gwe banakwetonderako ddi ku mpewo olaba nabatali ku mpewo tebanneetondera oyagala kukola otya tebanneetondera nabatali ku mpewo what are you saying ozanya n'omwana w'omuntu mukyala tugende ku miliyoni ngaakola atya millionaires girlfriend bamugize baddinganye ne Henrico twalaba Henrico yeetonda ku gundi ku TV omwana omulenzi wasitukira n'agenda ku mpewo ez'olutimbe gaggadde n'agamba nti baby I'm sorry people temumanyira abali ku TikTok tubalabako omukwano you should learn how to love naye abantu abo beyagadde laavu y'omu firimu si yaddala no like laavu yaabwe esusse ku laavu ya buli kanaku ebintu byabwe bya kizungu nnyo bwebinyuma gyesuwa kuba nti ffe munnange tukitegeera bulala tufuna abatatwetondera naye bwesinga wasinkanako kwaffe tufuna abatatwetondera she's nice kati nawe omuwanye nti omuwala mulungi kati lwaki omuwami tamwetondera kirungi nnyo webale kwetonda era yenza omwe yasanyuse nga kapa eyezeewo amnexosure baddala byebituufu oba saabitegedde naye nga nazzeemu okubalabako nga bali babiri nga boyfriend yatuuseko ku hostel ya Maja amiina naye basome n'okusoma ogambye ku hostel kiteeza bali ku university basome retex nazo maama waliwo obutapiyalinga mu ka graduation book nono nakanasa nga nti wali mukwano Adija chichi banange musome nga bwemweyagala kirungi tugende kugulira eryani awo tusooke eryani eribadde litrending adija tusooke erya papa Cidy bannange omwana oyo kituufu abiri ebintu ebyo ebisiike papa Cidy nga yali muyimbi banaye papa Cidy music yagaana nasala wadde mu kulya ebisiike papa Cidy era ekyo kyenzijukira Modo music yavuddeyo n'agamba nti yetasobola kwogera ku mukyalo lwaki oyo tumuwalire bansi omukyala nabbi omukazi nina ne gwe nalabye eyagadde omuzza ku poliisi tewabirabye mbu yawangula omusango ne bamwononera obudde kati naye amuzzaayo amusasule Kama is a beach. Bwe bityo tugenda ku kirala. Omukyala nabbi omukazi mbu abasajja bamukutte kirindi. Njogera Mukama byantumye.
Do you remember that song? Era kuva mu buto kati oba munange ffe twali mukyalo nga tomanyi omukyalo oyo talina bigere alina obugere bw'embuzi kale nga tumanyi nti mukyala wa ddiini nabbi kale balina ekifaananyi kye baamusiiga naye ebyo ebintu bwe biti bwe bivayo enewe kibi yagambye nti baamukabasanyizza abantu bataano batugamba nti nabbi omukazi alina omusango kati gwabaddewa nga bamukabasanya bali batulimba byali bya bulimba naye nabbi omukazi olowooza nze kyemmanyi bano abantu bakolanga nnyo manipulating and mind control oba ayagala Kafta nange nekyo nakirowoozezza banga ngadde ne naye ani yabiwandiisa ebintu ebyo tetusala ekigambo byatambudde nnyo ku intaneti nga kutambulirako n'ekifaananyi kye nti abantu bataano bweddu kikola kibi bamusimye ekinnya naye nga tuvumirira ekikolwa ekyokukabasanya abakyala bannange kikola kibi nnyo nnyo nabbi omukazi bweba nga kyakutuuseeko mu reality kibi era tukivumirira ng'omukyala nga mbosaana justice ng'omukyala naye kati olowooza baani abakikoze anti kati awo kyembaddezizaako nti kati awo atubuulire baani tumusabidde justice naye kati atubuulire baani naye nze kankubuulire mulowooza nti no mu nsi z'abazungu tewaliyo bantu bakola bikolobera naye ate gyebali kati omukyala oyo omulaba ayinza okubeera ng'ali awo nga we are making fun of her situation naye ng'amazima matuufu bamusimye ekinnya anti kati kyovulaba ngambe bwe kiba nga kyamutuuseeko asaana justice era abantu abo agenda abaloopi kibi abantu bataana bijja kibi ate nno nga tebakoze luutu bbiri zinza n'obutaba bbiri sorry kibi kubanga owakutaano wamalirayo nga yasonsa abasimbula tusabe nga si stanti kuba bayimbi twakowa stanti zammwe akyali muyimbi nabbi ayinza okwagala okudda n'oluyimba naye mama ebbanga ngadde temaze manyi yava mu music mbu yali mukwakitaawo eyakuba ekikuta ky'ettooke kuliisa nabaana bato naye tugyolabye ensi bwetambula wali omuto wali mukulu nalinga muki mu P7 nali mu piici awo B5 olimba naawe kisobola kale ogwo mwaka ki omwaka gwesobola otegerera kujjukira mwaka naye kyemaigula kaguli wagguluko wa 27 28 oba 29 awo 29 naawe awo nali mukulu something of that kind nabbi omukazi nga tradinga naye omanyi abo abantu batambuzanga kati omanyi abantu b'omukyalo bagenda mu makanisa okusaba kwini yajja ddi bwecogamu ogimanyi njiwulira bagala kusabula njiwulira cogamu togimanyi njiwulira naye nze amazima amatuufu kale cogamu sikijjukire byaliwo sibijjukire nkiwulira nti cogamu naye sakumanya kikyaliwo naye nze ebyaliwo sibijjukira wala ebya cogamu naye nga wabirabako kyeki nalaba balongoosa oluguudo right bino yagira temwabisomeyo mu history kuba kati awo yali afuze history era nga nkyajjukira history wa primary awo wali oli mu primary mu cogamu simanyi kuba sibijjukira bwe okyali muto ndi kito oli wa 2000 that's nice ananga abalungi abali ku social media Cidy wano ne Patra new latest updates asele ku news twemolamolamu wetuseka wetwesesasesa waliwo bebinyiza naye tewali tusigalawo katulawo nga tukola omukyala nabbi omukazi badde kugamba nti abannayuganda balowooza nti crime scenes zokka zihappeninga mu Uganda tebamanyi kino nebweri bweggwanga osobola okugenda ogenze n'ogwa mu mbinga ezo nabbi omukazi zeyaguddemu
kibi naye kati kubisaamu wakafaananyi yabadde ava ku mulimu bamulindidde mu paakingi kataga okunyonyolwa yabadde yagenze ku mulimu bamusanze wuwe mu nyumba bamuyingiridde ababbi so kati nyetaaga otuwaayo ka vidiyo naye ka interview atunyonyole nga ffe abafaani be ab'e Uganda kuba kati tukuze obuzibu obwo bwatuusewo butya abalala baleme ggwa mu nso n'abaana ab'obuwala gamba generally alabulere kubanaabalala kugwa mu nsobi yeemu bannange anti kyo yaffe tukola tulya kati nno ku mutimbagano emboozi eno ey'omukyala nabbi omukazi abantu bangi basigadde bagibuusabuusa basigadde bagiwakanya kyova olaba abantu bajja kufa oba bafune ebizibu nga mwe musigala mukola ki nga mwe musigala mulowooza nti nno ebintu bye bakola si bituufu kati in the other news famire ya Tamale Mirungi Junior olunaku olw'okwosejjo baasituka ne bagenda okwetondera katikkiro wa ne Buganda bonna Patra golowooza kino Tamale Mirungi Junior kye yakoze ekyokugana okugenda okwetondera kituufu oba yakoze kikya Junior nga ye yakoze ekituufu kati ate famire ya Mirungi Junior kye yakoze olowooza kyabadde kirungi oba kyabadde tekirungi ne famire ya Mirungi naye ogenda okwetonda yabadde ntuufu mu bukyamu bwayo bonna babadde batuufu ku Junior nti ye oli taata we ate ffenna tumanyi nti Junior abadde nnyo so close ne taata we baba teyamugamba nti genda weetondere gundi talina nsonga lwaki agenda omwetondera taata wange bw'afa ng'anyiizizza ekyalo kyonna tekitegeeza nti nfuuke mupakasi ku kyalo olw'okuba kitange yabanyiiza ate taata bw'aba yandaga nti takwagala mu bulamu taata tasobola kunjagaliza kibi kitegeeza era toli muntu mulungi gyendi kuba taata wange aba teyakwagala taata wange singa aba yakkiriza nti ŋŋendeyo yandibadde ajja ne musootinga ensonga zammwe ng'akyali mulamu mami wange bw'akeera ku makya n'ava mu bulamu bw'ensi eno nga nina omukyala gwendaba gw'abadde akubagana naye omukyala oyo siri mwagala siri musonyiwa siri munyiigira wabula ndyekuumira wala kubanga namukimanyi yalina olutalo ne maama bw'aba yali tayagala maama wange nze ananjagaza ati so kati Junior mutuufu mweyo ango nene famire batuufu kye bakoze kirungi kubanga taata wange bw'akeera ku makya n'asobya abantu kuba kati ekyo kina bodlint Katikkiro n'Obuganda bwe tuba twekubye mu mutima ne tugamba kale ono yaliwo n'akola ensobi katugende tumwetondereko tekirina buzibu tekiri busita kirungi kati nno Junior yavuddeyo ku mutima naye bandikikoze nga bakkiriziganyiza nga famire so si kulekayo omuntu omu mabega anti omuntu omu yagaana kati babadde tebasobola muyimba mu kati era Junior ne basalawo ne bagenda mutimbagano nga mukiika munyiivu lwaki famire yageze okwetonda okusinziira ku byaliwo yayogedde ebigambo bingi abantu kakasa mwabirabe ku platforms ez'enjawulo n'agamba nti ye ne bwe kiriba kitalikola atya tali yeetonda kati kino kirekawo ab'omugambo obutokomoka Junior agenda wetonde Junior ndo takyagambwako emyezi ebiri gyawoze nga taata afudde mumukolimidde mukoze buli kimu abalaga eno ensi ajja kugimalako kubanga ekisooka omukuza yamuvaako bayituba n'atwesonyiwa kati yatuvaako akola bibi kati challenge ya Charles eyimirirawo Junior gye yakoze wagira nalaba gye yakolako n'abakozi ba TV yeeyo nagira yakulabikidde etya yafunye shares nyingi nze ngamba Junior agenda ajoininge gundi he's a very good actor Junior actor ate ne bode ye acting ayingire mu movies mu La Bonita bamuwayo ku bifo I think he can make good man
Me I'm just thinking omanyi omuntu asobola okubeerawo nga ye talent etagiraba naye nga mu abantu mukola ki nga mugiraba okitegeera. That was very amazing. Yeah. Ate ekya family gwogamba bakoze kirungi laki Aba family betumiikiriza. Exactly. Naye nga ate batuufu kirungi nga family kiraga family etegedde kubanga waliyo na kinene ekintu ekirala DJ. Omanyi nti mu family mu bantu kyenjagala okutegeera babadde babayise okwetonda. Nedda basazeewo bagende beetonde. Betumiikiriza. Omanyi Hadija nti mu family mubaamu omusajja nga mu butuufu akola ekintu ekikyamu naye nga mukyala wa mulaba nti akola ekyamu naye nga tasobola mugamba. Kubanga amugamba nga omukyala tawulira. Obanga amugambako omwami alinze tebaŋŋambako. Kubanga mu story eyo Katikkiro mu bigambo byabadde agamba nti omukyala ono kuliko eyali mukyala wa Tamale omu akolako ne mu kitongole kya Buganda ekimu. Kati oba osanga ye ng'omukyala yekirabanga ng'omwami we okuvuma bali abalinga babboosi be kikyamu naye nga ate omwami tasobola mugamba kakyuseemu. Kati omwami bwe yagenze ye n'asalawo agenda ekole ki yeetonda. Okwetonda kirungi yeetonda asonyiwe aba alaze nti ategedde ensobi ye. Omukulu tasobya naye abakulu abamu bakisusa si mububi. Omukulu tasobya naye abakulu basooka tuuka ku nzikiriziganya ne famire yonna. Naye ng'ate obutakkaanya okusobagana kubaawo mu bulamu okusonyiwagana kyabuntu ate kirungi naye kale no comment. Tugende ku story yani eddakaawo. Nja kwongera okukatiriza ensonga ya Nicole ne Kafta. Nicole okuvaayo n'ayita omukolo gwa Kafta ogwa birthday party. Okyogerako Nicole yavuddeyo n'ayita omukolo gwa Kafta birthday party. Amazima amatuufu yalowoozesezza abantu b'oku intaneti nti baakidde bagikoledde mu Shanana. Singa bakola badde tebaliiwo. Tetwali naye kagerike kintu ffenna tukimanyi nti bano ababiri bakulashinga kuva mabega. Tosuubira mulabewo kwogera kintu kirungi. Ye Nicole yalabye nga tetuuka mugole. Mbwe nga yagirabidde mu vidiyo zaabadde zivaamu. Yagirabidde mu vidiyo tolabanga obwo bujja. Yagirabidde mu vidiyo. Naye tujja kubeera tukyali nga tulowooza nti ensonga zinene za kuzannya. Kumbe ensonga ziri serious. Abaana bano bali serious. Abaana bali serious beewalana naye kasita kirungi omu yafumbiddwa manyi bw'ofumbira ofuna obuvunaanyizibwa obw'enjawulo. Ofuna okuweweera ate ne gwe yafumbiddwa gwe yakubirako oli kati kyemanyi afunye okuweera. Naye babigayi wa Kafta mulungi. Wamwetegereza nga ajjeko glasses. Nalabye mu ka-challenge mbw atanyumira glasses oba omulaba. He's good. Abaana b'e Uganda bannange basobola okutabya obufumbo. Nze nalaganga nti waliwo abantu abalwanyisa kapozi z'abalala mu kyama ne mu lwatu. Omutimbagano guno eno nze nkubiriza abantu bonna abafumbiddwa to take their relationships off social media. Yeah, ne Kafta kyakola. It is the best. Kafta omwami we kale yaŋŋamba omwami we nti kwolwo nti lwali lunaku lwa mukolo yasalawo era bali balina obeera mu kamera naye kati omwami wali off the camera. Kati agezaako nnyo nnyo lwakuba nti kale akola vidiyo ze naposting kubeera ataddangamu mu apostinga zize. Yeah. Mwami we gyali lwakuba nti kati oli tulinawo vidiyo obukadde obw'omukolo. Kubanga era bambi okukola we gwali tebunnaba kujja. Lwali omwami tebunnaba mu kamera. Nga tajja mu kamera. Twakanya mubuuzanga tulaba ku bifaananyi endawulo. Mutulage gwe mulwanidde nga talabika. Mutulage gwe mwekubidde nga talabika. Naye nga ne Nicole naye mutuufu mu ngeri ye. She's not doing well, I think. Laka, takuzeemu. Akuzeemu ate ndaba yava nnyo ne ku social media tasha, kati yakomyewo era kwogera ku mukolo gwa munne. Ddayo gy'obadde. Kati anti Nicole ajja najja ku live. Dushi yazze ku live. Na invitinga Nicole. Babyogereko ebyokuyita Queen Kafta omukolo gwe birthday. Mbusimanya n'amugamba mbu
yeyasoose nampita ki omusege Nicole najja nagamba nti ono omugole yagenda muki mu inbox ye namugamba nti alinaye omwami gwayagala omuwa kati ye atali musege lwaki atambuza bamisita ng'abawa abantu kale byabaddeawo biwanvu ngenda kyeramu abantu live eyo bakirabe dushi n'abagamba naye tobireeta wanene byali mu inbox byali byammwe nga Nicole akyasumulula okitegeera so olutalo lw'abaana bano lulabika si lutono naye lwandibadde lutono omanyi obuzibu dushi ate dushi ebuzibu tobeera nga teri muwala asobola kubeera mukwano tebasobola beera bava mikwano basatu kati ng'ono omu teyeeyagala n'ono gwe ng'oli wakati ng'ogamba nze ono mukwano gwange n'ono mukwano gwange anjogereko ne gundi tekisoboka awo nno we twalabidde nga ne Jojo mutwalidde Jojo yeyazika akagoye naye ate Jojo atunda ngoki naye ate akateteeyi oba akateteeyi yasooka n'akambalamu n'akekubisizaamu ekifaananyi kirayi ati najja akagula ate ne kampuni zikola obuteteeyi obwo nga bungi naddala ate bwe natunuddemu akatete kadde kafaanana obwahaamu bwe batunga so batunga bulungi matiriyo buba bungi obadde okyanyinnyonnyola nti tosobola kubeera mukwano gw'abantu ng'oli wakati waabwe kyova olaba nti mu Buganda bagamba nti ababiri babirira basatulula definitely ekya dusha okubeera nti nomukwano gwa Nicole ate nga mukwano gwa Kafta omukwano tegusobola kuyimirira ku magulu abiri tegusobola kituufu kiba kibulamu ate nno we twavuddeawo ne bagamba nti ekyabatabula ne Jojo yabba akagoye that was a wrong statement I think nze nasinkanako ku Jojo however Kafta sinabimubuuzaako naye nze nasinkanako ku Jojo at least Jojo mumanyi okusinziira standard gy'aliko for example simanyi nti ayinza okubba akagoye kuba ekisooka Jojo alina boutique mpozi nga kati boutique yagivaako alina boutique atunda ngoye nange oba walabako ka video kamwenza omusapooti kati omutunzi w'engoye abba ati engoye oba just bakyawaganamuko ng'abawala wayinza okuba nga waliwo obutakanya bw'abawala naye nze nange ngenda muwa advice yemu nga Dr. Kulfungi yamuwadde by the way Dr. Kulfungi yamukoledde post last night sinagiraba Kafta n'amwagaliza obufumbo obulungi n'amugamba nti bakwano bo bajje kumpi ebbaawo kituufu else ogenda kuba ensi yo ekyo tekitaddeko ekyo nze nkitaddeko kati else ogenda kuba ensi yonna ogimalewo okitegeera kubanga okusinziira ku statement Dr. gye yakoze alaika ndooza ye ng'omukulu alabira wala ate ng'amanyi ebyaba girl child bitambula ati yamugambe n'amugamba nti bakwano bo bajje ku lusegere lwa bbaawo kubanga ojja kwejjusa oba Kafta post eyo yagirabye oba tugimuteerewo wanalaba HK media n'agiraba exactly so Dr. Kulfungi weebale kuwishinga Kafta obufumbo obulungi buli muntu yabadde against that bufumbo naye bw'oba wayimiridde wamu n'omwana omuwala yabagambye oti esente mujja kukola baana bato naye omwami wo muteeke wala nnyo ne bakwano meaning that omukwano gwammwe obufumbo bwammwe bugyemu emikwano nga gurupu ndowooza eyitiridde gurupu eba eyitiridde kubanga lijja nze sobola kubanga tuli ba mikwano ne tukyawagana ne wajja omuntu wakati n'enkola omukolo gwange ye n'akola live n'akukyaza mbonnyonnyole ki okitegeera kyobola nze nina eŋŋombe egamba nti a friend to my enemy is also my enemy era nze bwe nnakulaba oyogera ne enemy wange ng'okimanyi nti enemy wange nga nkimanyi kubanga kyemmanyi Dushi ekintu ekyo yabadde akimanyi tosobola kukyaza oli muli ngamba Dushi yakozeemu ensobi Dushi yagambye mbu oli engeri gye yagenze ku honeymoon ye n'akola kinajja akola atya amwogerere yamuwadde nti njogerera kubanga naye yagenze ku honeymoon era video twabadde tuzifuna ate era ne ku live yabaddeko naye abadde akola live ze ku honeymoon ate n'okumwogerera tekitegeeza nti gw'okyaze oli gw'atayagala abaana abawala tebasobola beera basatu tekisoboka ono ali wakati kuba Dushi Kafta alina okulondako kuba Dushi ku mukolo gwa Kafta ye yasinga osanyuka
ng'olabira ddala mukwano gwo omuntu wakusanyukiddeko ate kati nze bwe ngenda mu honeymoon gwe no streaminga live okyaza olimba olw'okuba nagenze ng'ate ne gye ndi nina data Kafta olina okulondako resort eyo erina wifi tebayinza baa tebalina wifi Kafta oba olina okulondako ku mikwano so message ya doctor ndowooza message enkulu asanya ekirabe Kafta akendeze ku mikwano kati nno ebya Kafta okumanya nga byatwaliddemu abantu bangi twalabye Louis Lights ali mu lutalo ne Kafta nti wayise omukolo gwange kiipu gwoli kiipu nze siri kiipu ono kiipu oli kiipu n'afuuka kiipu Louis yagamba nga tetwalaba ku vidiyo nga mulya did you even eat this jukira oba bali munda mu nyumba kati olaba nawe enyebintu wabadde togirabye kati ey'okulya gye walabye naginoonyeza Louis bwe yakyogeddeko nenginoonya naye saagirabye kati kyogamba bako bayinza okujja kati anti nange kyenneebuuzizza kyovula nze nazze nenkurakinga joke awo abantu ne bagifuula ng'eri serious ennyo bwe nagambye nti singa omuyimbi nga Crystal Panda yamala ajja n'akola press conference n'agamba omukolo twabadde tuli mu video shoot muyinza kukola mutya muyinza okuswala omugambo ogutokomose ku video abantu basabudde busabusa zabanaye wala simanyi kye banoonyako tuyinza okuswala naye simanyi kiki kye munjagaza naye nga byebyo Louis yavuddeyo n'asabula buli obwedda amubuukira ku nsonga ya Kafta yasabudde n'asabula chicken wabula Louis nviira ku chicken wange avuma chicken muvaako nzira nsooka nenzira kusaidia chicken ne tukusabula bwe tumala okusabula ne tukuteeka wansi nze naye ne tweddako chicken wange ku internet nze nzekka akkirizibwa Louis tovuma chicken yoyo wange kuba ewange eyo ninayo obukima bujja kumacha buli kumacha ne buyita kuwaya z'amasannyalaze kati nze nzekka akkirizibwa ovuma chicken era namuteereddeyo comment chicken nze nzikirizibwa mwesobolera lekeraawo omuntu obukima anti ye yampemula kati nza okubasa muwemula nange nina obukima lwakuba temwakwatagana ne chicken but he is not a bad person despite ebyo nebiri ku media era namuweereza ne message mu comment namugamba chicken nkuwa namba yange oyo tumusabule anyway I don't know kuba some meeting buli omu yasigala alabira munne ku internet naye nno olutalo lwa Kafta lwabadde naye lwatututte Louis no muyombi muyombi ekimala naffe nno tatutwaliramu ate omanyi Louis yanvumako yakuvumira ojjukira mu biseera bya Cidy ne Shiba nebyo ebiseera yali tambumangako naye nali kusabyeyo kuka nedda time engamba banaye Hadija tugenda kwogera ku ki omugamba nze ebyokwogerako mbimanyi nasirika eyakudde nasirika tetwa organizinga lunaku naye nga we exchange numbers naye tetwa organizinga lunaku nga tukyanoonya ku kyetwogerako ekibona paka kati tukyakinoonya lwaki tajja ne mwogera ku byabadde ayogerako ku internet ebyagonja ebya dushu ebya Kafta ne dushu ngenda muweerezaayo ka message ndaba Louis edda bambi anyway nze nakite saamunyiga kuba nze sinyiga nakitegeera ate bwe ngenze ndaba kalakita ye nti content wa ayagala kubanga ayogera ku bintu ebitrendinga lwakuba ate yabyogerako ng'ayomba no she's a critique si nti ayomba but she's a critique a criticizing kale anyway content wa alabika yoyo wa criticizing yes ye Eva abeeraawo kino kati ate Kafta we yamuzeemu n'alyoka amuwa kati nno nina we nabadde nerabidde embu n'afa ndekerekere yavaayo mbu n'alangirira byonna papa Cidy yabyogera naye ali ekisiike imbu ffe tubeera eno nekkerekere wangi top boss mukwano wayagalidde wakyusiza kadijoloza lwaki wagulira buutu
mukisanga Uganda naye baana mmwe temuntuusa bigambo ebyabiboogeredde kambibawe babyewulirireko naye bijja mpa nenja kubuuza olowooza lwaki entertainment industry ya Uganda egenda ekyuka efuuka bwetyo kubanga bano abantu abasinga bayimbi bantu bali influential bayitidde dde okwagala nnyo connection okuva ewadiri connection zezireeta obuzibu adija mbu baagala connection era nga bwalabye mu video nti Didi bamukute n'obucupa bwa oil 10 nga tebamanyi kyabukozesa n'eddamizi eza deals nga 10 nga tebamanyi ate ezo zo bazikozesa ki lwaki tatunyonnyola naye abo abantu tebasobola mukaka n'atunyonnyola nze bwenzira ku sayidi y'eddiini buno bwe bubonero obulaga enkomerero Yesu yeah. So buli omu waali yenyweze munno buli omu waali wenyweze asobodde okukola nga bw'oteekedde okukola kikole bwe bisobyeko weenenye otherwise kiyama siryangu ensi eyonoonese kati munaye ba celebrities mbu balowooza mbu eyo connection y'amaanyi ekuyambako gendebwa luna ofuna empapula abalala balowooza nti ebawa amaanyi balina engeri gye bakitwalamu balina enzikiriza yaabwe eya Illuminati mbu ekuwa amaanyi kati simanyi oba amaanyi gava mu bbuutu ne gajja ne gakuyiikira amaanyi ago si mangu ago amaanyi mazibu naye nga bambize kyengenda okwongera okukutira ba celebrities baffe patra kiri nti tubasaba beeyise bulungi emize emibi bagikweke kubanga ababagoberera mu batuuza bwe balinga bakulembeze bayitirivu so bagenda ku misleading abantu bangi nga balowooza ekintu kirungi nnyo naye banaye Mukama buli kintu buli muntu amusaasira bubwe yensonga kulwaki osobola okukola business n'ogifunamu patra n'agikola ate n'agifunamu nnyo so bwekityo bwe kiri mutukirize ndoza tubasiibule t-shirt zaffe twazizaayo mwebale nnyo kubanga bannaye mwekumidde ku mukutu mwebale kubanga mutulaba mweyongere okusharinga n'okulaba show zaffe tugenda kutubeera tubateerayo ebitrendinga byonna yes gwe buli bwowulira nti kaneno ka trendings olina kujja buziko ekike media nobanga ofuna amazima patrake then ne Habibi Care t-shirt ziliwadjo Habibi Care Foundation eno foundation bannange yakuyamba abantu so bw'oba oli eyo ng'olinayo ebintu bye byotayagala jangu mu Habibi Care mukwano tubeere nga tubituusa ku abo ababyetaaga bwe buno obu-t-shirt bwaffe bannange tubutunda support somebody yingirawo obeereko n'omuntu gw'osupportinga ng'ogula prices sizes tugamba nti tukolereyo kalendala we have but our color official color is orange so tusobola okukolera kalendala naye nga ne size yezimale njagamba size tuziyina mu size ez'enjawulo so tugamba nti yadijja wakoze butono nedda ne bwoba ng'oli munene tusobolera okukolera t-shirt yo ngeri labeled bulungi nnyo bwetyo Habibi Care Uganda eno gambye organization yakuyamba abantu osobola okusupportinga ng'ogula t-shirt osobola okusupportinga omugozi osobola okujja gye tuli notugamba bannaye nze njagala mpeyo abantu abo b'emitwalo 10 gigenda giyambe muliddeyo ku street t-shirt 10 fetujja kugenda ku street bawe ate ezo sente zite mu foundations osobola n'okugamba nti kati abantu mu kitundu bwe kiti abaana b'omu kitundu bwe kiti mubatwalireyo t-shirt tujja byonna bikolera tubaaniriza nnyo omulimu gw'okuyamba abantu is beautiful tomanyi kyobeera okoze oba osize ensigo nnene nnyo ate ekyokulala si buli muntu nti ayamba abantu bangi mubawa sente ne bazirya naye ffe byetukoze mubirabyeko tuyanza nnyo bakwano mutukirize tubasiibule
tuyina ne gundi before nga tetunasibula tetuyina t-shirt zokka tuyina ne capes ne jumpers nazo tujazireta next time mutaso ate kati enkuba yiina etonye gula buguzi kijampa bijampa byaffe birungi. Thank you so much. See you again.